Nga bwe nabasuubiza ttiimu hamu nti mugenda kumanya obulamu bwa Ssegujja Hamis obw'enjawulo gye mpise okuva lwe nazaalibwa paka gye mpise yonna ku ssomero gye nkoledde emirimu egy'enjawulo. Kati olunaku olwaleero tulina gye bayita reunion ey'aba OBs ne ba OGs ba Budde UMEA ne Budde Secondary. Wengwiridde ku muganda wange ono ate nga muzzukulu wange Adamu Kagugube y'omu ku batandisi b'ekintu kino era nga akoze ky'amaanyi. Ensonga eno gye tuliko olwaleero okulaba ng'ekola ki eyimirirawo. Wajjawo ekirowoozo ekya Adamu Kagugube nti ba OB ne ba OGs aba Budde UMEA ne Secondary twegatte tutusinkanemuko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jjajja Hamis oli otya? Ndi bulungi ddala. Gyebaleko. Nkola wakati mu ssanyu. Kansubire nti buli kimu kitambula bulungi. Balabala. Webala emirimu gya hamu. Emirimu tugiruweereza. Byokola tubiraba era tubinyumirwa. Weewaawo. Ffe ng'abaana enzaalwa ey'Ebutambala abava mu ggombolola y'e Budde ne tusigala nga tuli basanyufu nnyo ne tugamba the Ssegujjas oye. Era buli lwe tukulaba tufuna essanyu lingi nnyo. Naye nga nsoose okuddayo ku kibuzo ky'ombuuzizza ogambye ekirowoozo wakijjawa. Tuzze tufuna okusomozebwa okw'enjawulo, bakadde baffe ne batufaako, mikwano gyaffe ne gitufaako ne tugamba naye abantu be tusomye nabo nga tuli bantu ba ku kitundu kimu twali badde nga tubeera wamu naye nga bannaffe abamu tebasobola kufuna kumanya ne tugamba bwe tukola group esobola okulabika nga etukuŋŋaanya nga amaloboozi gayitako buli muntu asobola okutegeera munne. Naye mabegakaawo katono tufiirwa head teacher waffe omugenzi Mpajja Abbas tuba tuli empijjaawo twongera okusisinkanako ne bannaffe naye twakyogerako ne ku kisaawe erugala ne kikomaawo kati tugenda okuzika muzeeyi Mpajja Abbas yali headmaster wa Budde mu myaka gy'ekyenda ne tugamba abantu nga bazze batono ne tugamba ate musajja yamanyibwa nnyo yali famous ne tugamba nti twalikozeewo ekyenjawulo ne tugamba kyanjawulo kye tuba tukola tuddemu twekuŋŋaanye. Waaliwaawo Janati Masadde, waaliwaawo Mudexi, Kasujja, waaliwaawo Yakaya Wasaka headmaster n'abalala ne tubagamba lwaki tukola WhatsApp group ne tugatta ba OBs ne ba OGs naye nga ne tugamba kale tujja kukikola naye ng'era bw'omanyi tuba n'ebiteeso ebirungi ne tumane tubirekaawo. Naye oluvannyuma lw'akaseera nali ntudde mu office ku ssomero eyo ne ngamba naye kino kye baagamba lwaki tetukitandika. Nnaku z'omwezi zaalinga 8, omwezi gwali gwa 6 omwaka guno gwennyini ne ngitandika gurupu eno ne nteekako abantu baalinga nga 10 bwe twatandika nabo naye mu 10 eryo ate jjajjange Hamisi mwe wali hamu mwe najjira mu 10 eryo mwe wajjira ne lijjanga lya mugaso era ne likola omulimu munene nnyo andowooza owulidde era ne mukola omulimu munene nnyo era wenjogerera omulimu gwa Ssaabakunzi ow'aba old students aba Budde UMEA Primary School ne Budde Secondary School ne tuguwa Ssaalongo Jjajja Hamisi wenafunira nange omukisa naawaawo ekintu n'okinywereza ddala ne kyeyongera mu hamu naye nga vibe yo akyetukoledde kinene nnyo sinayo kyennyinza gamba okuggyako okusima n'okwebaza obwebaza. Ndowooza mulaba ensonga eyo nga bwe mugitegedde nti nange ekintu nasanga kyatandika naye bwe bakinsomera ate nga nange neesanga nga abantu bano nasoma nabo ba OBs bange ba OGs bange naye ate ng'ekyenjawulo bawagizi bange. Buli OB gwensanga ngamba nkulaba nkuwagira nkufolowinga nensalawo tubeere bumu. Kale tweyanziza muganda wange nanga tonaba kukaggala nga bw'obadde okaggala bwe tudda ku katundu ako ak'emizannyo ffe tuli basanyufu nnyo kubanga nti bwe tuddayo eri ku kyalo gye tusomedde ne tutunuulira Ssegujja Hamis Ssaalongo oli noono waleero noono gwe tubeera nga tuli ku bwerende nti akazannyo kajja ennaku zino akaliko ke kaliwo akabatenda ke kaliko ne tudduka emisinde banagamba taata akazannyo ko kaakano kazze naye ng'ekitutwalayo ki omwana owaffe jjajja owaffe ow'okukyalo ng'ate OB ne tugamba nti kale bwe tujja ku mirimu egyo
tuli basiimo nnyo tuli basanyufu mwebale kutusomesa nga muyita mu mizannyo era tusaba mutuwongere ebisinga okutuwa obulamu obulungi webale muzeeyi okikubye n'olw'ensonga eyo tugenda kubaddira mu ddakiika ntono nnyo kati abali ku tiimu hamu nga bwe mwawulidde omukulu eyasoose Adamu Kagugube ono y'omu ku abo baamenye bwe baatuula abasatu ne bafuna ekirowoozo ekya reunion ey'aba OBs ne ba OG aba Budde UMEA ne Budde Secondary. Kakati ono muwala wange nno bannange Janati Masadde oli otya buuza kuba tulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okubawuliza n'okubalaba ndi musanyufu olwaleero. Kati nga bwe nabagamba nti ekintu kino mujja kumanya ebintu ebyenjawulo ebikwata ku Ssegujja Hamis yonna gyayise mu mbeera y'obulamu bwe obuto bwe gyasomedde biki kati olunaku olwaleero nga bwe mukimanyi tuli wano ku Buloba Forest Park tuli ku reunion eya Budde and OGs tuli n'omu ku basajja abalowoozebwa nti be batandika ekirowoozo ekyo era ye mukulu Yahaya ekirowoozo ekyo kyajja kitya ekyo kyanzigira twali kuziika okumu etwesisinkana nga omuntu gwe twali tuziika ali wa bbeeyi nnyo ate nga mukulu nnyo naye nagenda eri ffenna be yasomesaako yali edimasa waffe mwayimpaja abaasi empija ekalagala naye twesanga nga tuliko abazisi batono nnyo ate teyali korona nti yatusiba neŋŋamba tulina ebbanja ddene okwesisinkana nsobola okukiikirirwa n'olwekyo nasanyuka nnyo nga ndabye munnange omu ku bali abaziisi yali Adamu Kagugube ne mugaa tulina okwetereeza naye mugaa agenda obeeko kyokola tulabe nga bannaffe tubayita tusisinkane wakati mu bulungi ne mu bubi ensonga lwaki tuli wano olwaleero ndi musanyufu nnyo nabudde raakayi naye nsanyuka nnyo okujja okwegatta ku bantu b'ensinkane ate nga beewo bennyini. Era nga bwe mukimanyi nti omukutu nange bwe baagungattako bampeerawo omwana wattu obwa mobilizer era nga nkoze omulimu ogw'amaanyi n'enjiniya Semamuli era naye ne muleeta ono omuzukulu wange Bestoni bannange ndowooza musobola okubaako kyonna kye mutuwaayo ku nsonga eno gye tuliko olwaleero. Okusookera ddala twebaza nnyo abantu bonna naddala abateesiteesi olw'okulaba nti ensonga eno tusobodde ogiggusa olunaku lwaleero. Reunion kintu kikulu nnyo kuba tumaze ebbanga ddene nga tetweraba abamu twewuliza ku masimu naye okuba nti olwaleero tusobodde okusisinkana ne tulabaganako oluvannyuma lw'emyaka egiwerera ddala kyamaanyi nnyo tusuubira nti nga tuli wamu bingi bye tujja okukola. Weewaawo Bestoni tugende n'ekyo ono Mpumbu Dawuda kawaida kale bannaye tujja kumanya ebirala bingi nnyo katugende ku mukolo. Kubanga tukuŋŋaanye wano ensonga etukuŋŋaanyisizza yakuba nti twayita mu masomero abiri ffenna ekitundu oluusi kimu ate n'abava mu bitundu ebyenjawulo ne tulabika nga tufuuse omuntu omu naye nga tubadde bayonto okumala ebbanga ddene okulabika nti tusobola okuba nga tusisinkana naye nga tugezezzaako nekibeera nga kigaana. Ndi musiimu nnyo manyi nammwe muli basiimu okubanga olabye ku munno otandikwa teba nnyangu naye bwe ndaba ekiriwo mu kiseera kino beebazizza nnyo abalungi mwebale nnyo okukkiriza tubeereko wamu twejjukanye ne mugaa nti ekyesisimu kyali tekimala kyokka naye n'okwerabako mu feeso manye ebifaananyi bino birina obuzibu nze nja kukyusaako enkyakya gye nnina wano mu feesi ogambe nti Kagugube ennaku zino ng'ate mulala naye bwekati bw'olaba ogayo oli ddala oli owakyenda so no waleero items zibadde nnyingi ey'okutuuka twatuuse ey'okuinteracting abasoose tugifunye ey'okulya twakagivaamu kati gye tuddako ekiseera kino ye item etutuusiza ddala ku nsonga lwaki wano olwaleero tukola ki olwaleero weetuli ndowooza luno lwe lukiiko olusoose olwaffe ffenna tuyinza okugamba nti era ebadde interim committee ng'erina emirimu gyayo entambuza gyegikola ki gyegitambuza nja kusaba ng'era enkiiko bwe zibeera atannateeka linnya lye ku lupapula luno ateekeko okuba nti mujulizi
era nti akanyaganya n'ebyo bye tugenda okukkiriziganya olwaleero. Bannange abasiraamu, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange, Mukama mulungi, Mukama mulungi era ze mbeera ze munansonyiwa, nja kugenda buli kimu nkikola kikwasaganya. Mu kiseera kino nga tetunaba kutandika nsonga eno yatuleese, tugenda tutandikira ku kawaayiro aka buli muntu okumanya gwani okola mulimu ki, kubanga abamu tuli bayonta mu bintu ebimu nga tetumanyi na bayinza tutuyamba, naye nga tulina bye tusomye nabo. Nga sisuubira bw'onooba ng'otunda amasimu nga njagala essimu ya mitwalo 80 ddala erina ebyo byenjagala ng'onompa eyana n'ogiyita ey'ekinaana. Bw'obeera nga olina ebintu by'otunda oba ng'olina essomero, nsuubira nti obeera first priority. Nga tetunaba kuyingira mu lukiiko wakati, kansabe tusooke tweyanjule buli muntu amanye gwali naye. Kira tutuuka oli n'agamba ani oyo nga sikyamujjukira anti ye gundi, kati twagala kiri kitukole kituveemu. Nze ayimiridde mu maaso gammwe wano, amannya agange nze Kagugube Adamu. Abo be nasomako ennyo nabo mu ndeeri bayinza okuga nti Ssemukanda akoze eki, Ssemukanda atuuse. Ye yali nickname gye twakozesanga mu ssomero, nga mukadde wange y'omugenzi Asumani Lubega Kiwanuka, ndi muzzukulu wa Bakari Kagugube, ndi muzzukulu wa Bukedde Mukyabadaaza, ndi musajja musomesa. Ndowooza kati emyaka gigenda kuwera 20 ng'ennoni ngikwata, naye obupakasi ne mbukoowa. Nina essomero liri Mukono, owetera Namataba n'okwata ekkubo eridda e Naggojje n'otuuka we gaawulira eridda e Naggojje ne Lugazi, naye oba oyambukirira bw'otyo bayitawo Kasozi, ewali essomero baliyita Mbogo Progressive Secondary School Kasozi, Director stroke teacher. Abo nina abayizi mbaaniriza, naye kibi biyinza okuba nga bwe walinga okyali mu budde nga telina bakusukka nnyo mutendera ogwo, naye we nali omwaka ogwaggwa leero si wenkola ki, kati sisuubira mmwe kumpagira nga limaze okufuuka ery'ebbeeyi ennyo nga muganya okunsindikamu wano njake, olinde nga ligize ogambe oye Kagugube nsooka ojje, nze mubi naye nze wammwe. Abaganda baga nti ow'enzina embi azinira mu babe, lwakuba Museveni yatugamba nti azina babe. So kati ngenda kusaba, ndowooza muntegedde, ntuula ku mutala, ntuula e Kawempe wali eri around Reham area, n'entuula e Gombe Wakiso, bwe ntyo bwe nyimiridde mashallah. So kansabe bannaye mpozi n'ekyokubiri, waliwo abagamba nti babanja okuva emabega eri, waliwo abantu abaali ebintu byabwe ne batasasula, kakati mu kiseera kino nga babanja. Kati mubabuulire marital status, oba okyali single but not searching, some other people might be searching you. So kantandikire wano ku Mumbejja Namusoke Habiba, tugende bwe tuti tuddire eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Musoke Habiba. Okay. Erinnya Musoke Habiba DC. Nzalibwa omugenzi Agimusa Musoke mu Ntula Kyabadaazi. Ndi mukyala mufumbo. Ndi mukyala mufumba. Ndi mukyala mufumba ate ndi musuubuzi. Nsuubula batteries ku Nabugabaawo ku Shamba Complex 32R. Erinnya lyange nze Isaiah Semamuli, nzaalibwa Butambala. Butambala bwe bukojja bwange, naye nga okuzaalibwa kwennyini yenva ndiwe Mawokota ennaku zaawo abayitawo omulaba ku bijanjaalo awo
obanga onotera okuyingira ekibira saidi awo wenzaalibwa nga nzaalibwa omugenzi Serwadda naye tebandi temumanyi nnyo biri kusoka kkubo naye nga awo wenzaalibwa wadde nga nakulira Butambala kuba nakula ne mama wange yali mukyala musomesa bamuyitanga Nakabuye Mere era yafa mabegako myaka ng'ebiri emabega maze ebbanga eriwera myaka nga 14 nga nkola ne MTN Uganda era nkoze mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga lino Northern Uganda, Central, Eastern, wangi nnyo naye mu bifo ebyenjawulo paka bwe nafunye envi zatandikidde wano konze kati kampumule kubanga ndabika nti emyaka gikoze eki gitandise okumpubira akatambaala naye bwe nawumudde era situusa awumulidde ddala nafunye nabadde era nkyali awo nkyaliko mu byange olw'okuba nti mbadde kitunze okumala ebbanga ne bafunikawo kampani abangi kumwe temugimanyi bagiyita pipit oba tooke ne bansaba mbakolere sales consultancy so ndi sales consultant wa kampani eyo nga kampani eyo erina factory yaayo eri Bushenyi naye wano mu Kampala bali ku Lumumba Avenue awo batuulaawo kati nze Madina Nakawooya mwanyina wa Ali Mposa mwanyina wa Abdu Kakande ne Abdu Kakande senga wange ali wano nesenga wange omulala uno wange uno wange naye senga wange mbeera ndejje gye nazimba ndi mukazi mbeera ndejje gye nazimba nalika Fatuma ngaliba wa Haji Naddangira mbeera mundeeba ndi mukyala mbeera Busaabala bawayise naye gye bansiimira bawayise naye nze Ssaalongo neeyongerako eddala Ssaalongo emirundi egi abaana bana emirundi egi andi kweriri andi abasinga bamanyi kyekaka namaliriza okusoma obusawo obw'ebisolo Sesefam School era ndi musawo wa bisolo eby'abantu byonna eby'abantu nze Wasaaka Yahaya mutaani waji Masadde Lugala Mutambala nasomera Budde Primary School nasooka mu nursery nasoma nawo ba nursery nemala nengenda Budde Primary School nensomerako ne Nabbuzi mwamisema muli ewammwe manyiwo ssebo tewali amanyi wammwe manyiwo ssebaawo nengenda e Budde Primary nengimalirawo ndi musomesa owa secondary era ndi mukulembeze wa ssomero erya gavumenti nkolera Rakai district mpozi nze nkulembera abasomesa be Rakai ba head teachers private ne government erinnya Ahmad Ssekabira Wakibi muzzukulu wa Katabula mu Lusanja ndi sportsman nadde nkokinga Gomba Busiro netujjamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nzaji Sima Ssegujja nga nzalibwa omugenzi Agibadi Ssegujja navanga Makulungo era gye nasomera primary nenzije e Budde nenva e Budde nensomerako e Bukandula na Erukalu. Nze director wa Bukali Junior School owa muliwulira erisangibwe Nakuwadde Mutalaawo mbeera mu Nakuwadde omwo ne mu Nabbingo ndi musajja musuubuzi w'amataka
ndi musuubuzi wa mmotoka ate era nga ndi musaveya mu ttaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi ze Nafuka Maureen, nzaalibwa najja nankumbi awo, sibuka n'amasuba bata awo, ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala mukozi ate ndi self employed, nina dduuka lya retail, ebyo bye byange, ndi mukyala muzadde. Amanya bampita Nasozi Hadija Musenze, nzaalibwa Kajjoolo ew'omugenzi ajja Budde Mukasa, Musenze omubwati. Nasomera Lugala primary. Lugala. Bwe nava Lugala ne nzija ku Budde secondary. Bwe namala ne nsoma ku YMCA. Ne bantikkira obusomesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange nze Nakidde Nuru Katabula nga ndi muwala w'omugenzi Jamada Katabula mu Lusanja. Nabeerangako mu Lusanja Kyetotogolo Kajjoolo. Nasomera Budde primary ne mbeerako Budde secondary paka mu senior 2. Butawuka ne bantwala olw'okuyimba ne mmalira Butawuka senior 4. Ndi mukyala musuubuzi nkolera ku Gazalandi, ndeeta jewelries okuva e China nga nsula Nabbingo. Ndi mukyala mufumbo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha Ssegujja, nzaalibwa omwami Kamadi Ssegujja. Nzira ku Hamis Mukiyonsa, nkolera ku Nasa Road, ntunda stationary. Naye era nga nze senga Magufuli. byonna mbiina ogutali musango. Nkolera ku Nasa, nyina edduuka ku Nasa Road ne Nateete mu Bitaala. Ekipande God is trust. Amanya Nsubuga William naye mwampitanga masu naye eryo teririyo mu bitabo kati byonna bye bawandiika. Ndi mutabani wa Mubiru Wilson yali dereva, nange ndi mudereva nvuga mu energy banzala Kibugga. Amanya agange nze Lubega Nassa erya Beston bali ntuuma. Ndi muzukulu wa Ginaddangira, ndi musajja mufumbo, nasoma kuzimba naye nkola ne balooya okumala emyaka 2. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Nanyonga Madina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Mudde Sirimani Kawoya, waliwo ekibulako. Buli muntu wano ali wano mulinako ekyafaayo. Nze munnabyafaayo. Asembedde emirimu nkolera mu Ministry of Water and Environment era nga ndi water officer. Oyagala okusima ekinnya ky'amazzi, ng'oyagala okukola ennyanja, ng'oyagala okukola factory nga weetaaga amazzi, ontuukirira license ojja kuba okola ki? Ogirina. Amanya nze Namuge Sofia Masadde, ntuula Konge Buziga side, ndi nkola n'ekitongole kya Nudip ekitongole kya Nuupu ne mobile money. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bampita Nansera Hasfa, nzaalibwa ew'omugenzi Agimusa Musoke DC mu Ntula. Nkolera mu kitongole ekiramuzi ekooti ewoza eby'ettaka. Ndi mufumbo ku Trade Towers w'entuula Nakasero. Bale nsanyuse nnyo okubalaba mwenna. Omulimu ogwange seeta kwongeza ddoboozi njogera ku mikolo nga gino. Ndi MC naawe ka side business ntunda by'amasannyalaze. Tunda by'amasannyalaze mu Kiyembe, yagala nnyumba byonna. Yiga Julia mu Kenya. Nasomera Budde secondary for 3 years.
bannange yenze bwe ndabika nayitako e Budde naye bano abantu nze ndi mwana kubo be banzaala nga bwe mbasitudde nayitako akaseera akatono naye abasinga sibamanyi nnyo ndi w'ekibibi nnyo. Assalamu alaikum. Nkolera ne kampani ndowooza ndi second director owa Mr. School Company. Erinnya eryange nze Musokedde Bulwa nkyali muzaalibwa omukyala Lusisinkana mu Lusanja ndi muganda Perusine Nakayimasa ndi mukyala mufumbo. Amannya gange nze Hajjatu Najingo Hadija nzaalibwa omwami. Erinnya eryange nze Hajjatu Najingo Hadija nzaalibwa omwami Abdu Kakande Kyabadaza Butambala ndi mukyala mufumbo ndi ku mutala Ndejje ndi mukyala musuubuzi ndiringira mu animal feeds ne mu human feeds buwunga nkolera mu Kisenyi w'Empangalira. Nze Nabisere Sauda muzukulu wa Jatinaga mu Lusanja nasomera Budde primary ye natulira P7 nengenda kalina 2 Ntinda paka S2 nengenda Jinja Girls nesomera ku Nailo vacation kati nkolera Bukoto. Erinnya eryange nze Nakabuye Hadija nga ndi muwala wa Haji Sirimani Mudde omugenzi. Mudde Haji Mudde nze nkolera mu Ndeeba nfumba mmere nga nsula kabowa nzira ku mukungu nadda ku Niifa. Amannya erinnya eryange nze Hajjati Namayanja Saara Nakayiza Wamala Suudi nze nakoleranga mu Sebagala Nsanzi bwe namala nenkola ebyange awo ku Teddy's Plaza kati nenvaayo ku ebiseera bino olwa COVID nenzira ewaka nentwala yange bwepa era kati nkulira waka abyagayagala ebyamasanyalaze quotation buli kimu kirina waka. Wali mu Kiyembe nasigazaawo kasa wakati ninyo. Ndi mukyala mufumbo. Mpumbu Dauda muddo gwa Luyiira natalina mbuzi agwegomba. Ndi mutabani wa mugenzi Abasi Muddo Abasi asibuka ekyabadaaza. Nze ntuula Namagoma. Ndi musajja musuubuzi ndi musajja buloka mataka bichebwe bwe bityo abahaji Ismail bakama bafaavu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Nuhu Kizito Musisi. Mpozi abasinga obungi Budde nagenda oleti nagenda ne mwami Siraje Rwanga Savimbi omugenzi ndi mutowe nkolera Seguku ku Mukaaga ninawo hardware awo nyini ku Mukaaga awo ewali ekikuba ekigenda ku Yesu akwagala ekizimbe ekiri awo kukuba awo hardware yange weri enandi branch yayo Ndejje Lubugumu pozi mbeera Makurite yerubowa Empangalira ndi musajja mulimi singa kulima miti gya kalitunsi emirimu gyange mpozi n'ekirala ndi muwalimu walakin akthara nasi la ya'lamun abasinga obuyita Ndi manager wa Jafia Holdings Limited company eteka mu nkola budget ya government byoyagala byenkuwa as in supply and making contracts. Amanya Hasani Kasule Masadde abamu bamanyinga Sande. Hasani Kasule Masadde abamu bamanyinga Sande. Nkolera Ministry ya Health Department ya National Lab
nga ndi regional manager East and Central referral samples. Nze Namuga Hadija portable atakyuka kabisika ndagala mbeera Namagoma ndi Nalongo ndi Nalongo nedda Allah yabampa omulimu gwenkola tulina driving school bagita AAU esangibwa ku Ikotoliyo wetubeeraawo atwagala yenna awatusanga. Nze omukwaya yenule oba mavita mumumanyi kati no buladi nenge ekiriwo mwana nze nkolera muhamu wali waggulu nze ndi mu ngatto zonna pampu biki ez'abaana b'essomero nammwe naezo zonna ze mwambalaga si abulolo zonna mba nazo lw'oyagala oba wooli ndikusanzaawo nakasobanga mpaaka ja kyekyo era nasoma mwenna abasinga nasoma nawe si kyo kyekyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssegujja Hamis, Ham International, the simple guy. Ngandi musajja muzanyi wa film. Ansanyira mu kibiina kya Romantic Entertainment. Film nyingi ze tuzanye. Ekirala nina edduka eritunda engoye z'abasajja liri Nansana ku Nansana Business Center. Ntunda engoye z'abasajja ebika byonna. N'ebirala bijja kujja mwebale nnyo. Ndi Ssalongo wa peya bbiri. Bbiri! Ojja kumulawo wakikola.